Ekintu kino kirekawa brand Namiiro. Namiiro asigala nga bw'ali. Talina kyakyuseeko yadde n'akati. Ki ekyasinze okutokyalinga mu mbeera eno yonna? Kunswaza. Wangi? Kunswaza. Nze gwe nina bazadde bange. Na mama wange, taata wange ab'ekireka. Nina ab'enganda, nina famire nnene nnyo endi ku mutwe bweti. Nga buli lwerowooza ku Racheal Namiiro. Baba balina kye bansuubiramu. Oli wava erinnya nno terizimbika divorce. Nkitegeera. Erinnya zibu nnyo, erinnya terizimbika. Okeera ku makya n'oyimba. Bangi bayimba divorce. Naye ng'abantu tebabawanga ku matu. Tebabawulirizangako. Tebaagala na kumanya bye bayimba. Naye nga nabo bayimba. Okitegeera. Ne babeerawo. Niwe bukya ku makya olina atandika okwonoona erinnya lyo. Olina yonoona erinnya lyo. Divorce ekintu ekyo kiruma. Kirungi ekyo. Kigenda kuggwa. Zirizonyiwa kawala ako bannange ziringa zonyiwa. Kigenda kuggwa ekyo. Tewali kitaggwa Namiiro. Omwala oyo Nyondo sirimusonyiwa. Ku kyankoze n'okikola otya mukazi munno. Lwakuba gw'oyagala content. Singa si ki nandibadde nalwanaganye n'omukazi oyo. Nyondo. Omwala oyo Nyondo media, Nyondo media. Akwesonyiwe. Nesonyiwa Doni Fawuzi. Nesonyiwa funa banna abalala. Bobo oyagala. Nakayimba kangenda olekera omusajja oyo. Bakayita Class. Kagamba. Naye wekaza bannanga bakazi tulabye natasana naye nayita I love you n'omutunulira tosobola yadde okulabirira enjala zange kyokka wepika. Okay, nkwaniriza ku celebrity track gwe mulungi atulaba kansonete oli bulungi abitambula bitya emirimu gitambula gitya gwe gy'osinga okukolera gy'owangadda. Olunaku olwaleero tusinzidde wano mu kibuga ekye Sharjah mwensinzidde tubadde nnyo mu Dubai kati tuli wano mu Sharjah. Embeera ya kinyika gobe bwetyo mpola mu mbeera efaananidde awo. Nyongera okujjukiza nti eno show is proud sponsored by JICC Services LLC abasangibwa mu Dubai. Kutegeeza nti muganda wange bw'ayagala okujja okulambulako UAE kulambulako ebitundu ebyenjawulo mu Dubai, mu Abu Dhabi, Dubai Mall, Burj Khalifa, Amaziga Gatema Dance, Miracle Garden gy'owulira obuwulizi wano mu JICC bakutegeeza nti muganda wange jangu olambule UAE nku ssente ntono bagamba nti bakola visa, air ticket, hotel booking, airport pickup, byonna JICC bokabona okubona okwekwatako bakuyambako mu processing na omwana ow'obuwala ow'obulenzi aba kujokolera mu UAE mbiyumbe ebyabaloko ne company egenda okubanga ekulondola emirimu gy'okola wegatte ku JICC n'abajola mu kabokisa wansi awo bakubireko obabuuzeeko ne weeyagala just kubuuza kumanya ebisale bibitya bagenda kulambuzaawa bebanaffe aba JICC Services LLC Dubai DXB and UAE at large begate ko boka batambuziza kutegeeza nti bakuleta Chosen Becky ne mwana Racheal Namiiro gwendi naye wano ne Little Boss omukivule kiwedde kyabadde kyamaanyi nnyo wano mu UAE Lovers Rock. Kitegeeza nti nange divorce natambulira okunga official MC ne mwana Sophie Love. Olunaku olwaleero esho ya leero kuva gyo mumbuuza munsaba mbaletere side ya mwana muwala Racheal Namiiro kuba ebbanga mbadde mundaba naye mu UAE ebitambudde ebibaddewo amawulire gebadde gatambula nga tuli wano mu UAE ne Racheal kuba twajja mu Dubai performance zatambula buli kimu kyatambula bulungi naye olunaku olwaleero nsazeewo nti tutuule tubaweereze kyembadde mulinde kimbadde mwagala okuwulira ekimuvaamu ku byonna ebyatuuse mu UAE nga tetunaagenda yeeyo agenda kuba ababuuzaako
atubulire experience mu UAE badde etya mu Dubai kibadde kitya juke yabadde first time ye okujja mu Dubai so koboze kubatubulira abalabi mwena abaliko abatulaba namwe mwena abatwagala nsanyusa nnyo okubeera ko divorce bale kompyuta bale kunchaza bale kundowoozaako nawe ng'omuntu bale kunwanirira biriwo byonna amanya nze Racheal Namiiro nsanyusa nnyo okubeerako nsanyusa nange okusa era sina bigambo bingi bulijjo tubeera ffe omanyi bulungi nze nga natandise mba mu mudu eri eba ku muzuuli naye leero ndi down to earth ansabe Katonda buli kyomboza kyonna nkikuddemu mu butuufu bwawe era tugenda tambula mpola obulamu bubadde butya mu Dubai kuva wajja bikutambulidde bitya kuva twatuuka eno so far byali birungi mu ntandikwa cause twatuuka bulungi ne batwaniriza twali nze Chosen Becky then nani ne Little Boss wakwaliko Sophie Love ne Divorce twali bangi nnyo nga Sisi ye yali etulese so ne batu welcoming bulungi ne tutuuka gye bali batupangisiriza rooms okuwumula ne batulabirira atulinga baana bato so ne tunyumirwa Dubai nga mayitayinza kubaamu yadde obuzibu era gwe watuuka mu wali osubiramu yadde akazibu konna cause na performinga performance yali etya yali nnungi nnyo ya Dubai bandaga omukwano mungi nnyo Abu Dhabi ne bandaga omukwano ate nga mungi nnyo ne ngamba Namiiro nange yonna natuukayo omanyi oba tonnaba kutambulako ku nsi zanjawulo bolowooza oba okoma Uganda kumba abantu munaye baba bakwagala so byali birungi sofa emikwano gyali mingi abatwaniriza omukwano gwe batulagako kukka nga kiraga nti n'abagenda oyingira show mukwano mwerere so byonna byali birungi mu ntandikwa byatambula bulungi so performance byatambula bulungi show zaggwa bulungi tewali reception yonna gye baakwa abantu bakwanizaamu yakusanusa tewali kyotoma siina kyentoma mu ntandikwa kijana waje ICC mu nsonga zino yazibaddemu nnyo okulabika nti tubeeramu bulungi mu UAE muno n'obulamu nga butambula bulungi kale eyo nga tuvuddeyo twabadde vlet waliwo ensonga ezabadde zigenda mu maaso wakati wa Namiiro waliwo omukutu ogumu gwe yalabikirako nga balina surprise gye bamukolera nga waliwo omwami yayita wa Fawz yakola surprise ate abangi netatambula bulungi era n'omuyimbi waffe w'eggwanga Namiiro teyamuyisa bulungi twagala kumanya ate nonze nali sibimanyi cause kati Jackie yali tatukiriza kutambula ng'era wetubadde buli omu yamwarumye mwabeera so waliwo omuwala bamuyita Nyondo media awezija Namiiro basooke okunywa kati awo embozi isokebwe bulungi amakerenda kuba kati ange kanywe panga wanda nagendaga wakambe kakati munnange Racheal embozi netambula ku social media mu bisooka bya byonna ogenda kubulira abantu kyajja kitya n'okutuuka awo kussa kwe kibadde mu kaseera kano mu mbeera gye tutuuse essaawa zino okulabika nti social media yonna ebutukiddwa Racheal Namiiro buli wookebera Racheal Namiiro obuzibu bwatandikirawo era kyajja kitya n'okutuuka nzaala omuwala bamuyita Nyondo media Nyondo media babesinga muwano mu Dubai bafuna essimu zaffe of course nali muwuliddeko mu Dubai nga news reporter so nankubira nangamba Racheal oliriddawa ye bukyanga otuuka tombozanga nako nakulaba ku show naye nakoma kujjako ka interview akatonotono awo nenkukulisaayo ku show nze it's okay kirungi oli otya nti ndi bulungi nangamba oliriddawa ne mugamba ndi ku room yange yo sijja gibagamba mbanga akubya akalango then yes ku hotel yange mba ndi awo nga mulagirirawo ngera kyali wange ngajja weyajja nga ngamba nina byenjagala okuliramu konze biki mukwano
ko ye kutukiride wali osula ngantukiride kubanga byalinga ayogera byalinga byokwogerako nange oli otabi kibikiwe bito nga ndabe njaga okulira mukonzo babiki nangamba waliwo gayi simanyanga biki ayagala kutwala mu bondi simayo olonde motoka nenga bya speed ka speed nga kanji bakuwadde kibasa kikino kyalima miliyoni ameka 2 simanga nesimu yalimu nengamba of course simu baba bipade hata nizani agana ebirabo yes kati soko leto omuntu mukoleki mulabeko mwabimpadde ngaye oli yajjala esenga surprise kati omanyi bano banamawulire naawe nga mwoli mulina obuzibu bwammwe buli wano mwagala nnyo content ate ne mubaamu abatali professional mu mulimu gwe mukola ne bakola ebintu ebitali biki birungi kuba kati nze oba obimpadde ekikunteesa mu kamera kiki sinnabikkiriza baba baagala oba kukola bintu byabwe nga bwe babyagala ebintu bino batandika okulikodinga nga tebanana kukwasa nabagamba nobagamba temunteeka mu kamera nze Racheal Namiiro nakowa kamera ebyantukako wabiraba okitegeera ogwo nagwo gwali muliro mulala ate noono era ekyo kibanga kwagala kwonoona linnya lya muntu ebyaddala naye aho babikutuusizzaako omwana gwe bayita Nnyondo ye siri musonyiwa obulamu bwange bwonna kubanga ku mbeera gye nayitamu naye gye yalabako waba yabiraba waba asobola okudda mu kamera n'antunuza mu kamera n'akola ekintu kyekimu tewali njawulo okuggyako enjawulo eyaliwo nti oli gayi yaliwo ndowooza yeyokayokka enjawulo naye nga okuwakana ku ye Uganda eri surprise yabeera e Uganda alabika omuwala oyo yali ayagala content we tuba tukyogera bwe tutyo wano byonna babikuwadde tetuganye babikunganyiza babikuleetedde babikwasizza ensasa gevaawa Namiiro ate tulaba mu katambi odduka buddusi oli odduka kikamera kati wabalina kumbuuza olwamala aleeta omusajja oli ayakoze surprise omusajja oyo ayokumanya nawe okwebuuza amagezi abasajja banne namwe mwekakkanyeeko omuntu oba tenagamba yes tewali pressure eteekebwako muntu oyo okugamba omuntu aba na rights ze zoogera nti nkiganye oba kati ate n'oyo siri mwagala obulamu bwange bwonna nze ebintu by'obugagga si bye neetaaga okitegeera divorce ebyobugagga mbirabyeko sente nzirabyeko ebirungi mbirinako ng'omuntu nti Racheal Namiiro ndi mukyala mukozi neekolera ate mpeebwa okitegeera so oli wajja nga ate anteeka ku pressure kkiriza sente ate kola boti gamba ye nze ngamba nti onjagala onkutule onzijemu that is not love yajja n'ebirabo bajja nga bazza okugula obuguzi at first that guy yaliko ku airport otwajja nakubanze nali nange simumanyi then natwesibako era tojjukira gaye yatuliisa n'atuliisa ndowooza ye ng'alina kyabala naye nga tayogera atwala ku kyeggulo natwala yali kyeggulo kyamisana kubanga yatusabayo ew'omukulu gundi Jackie yes nagamba njagala twala baserebu bo betwala naludda wane tulya kumbe ye ekigendererwa kye kirala nnyo era munneebaze nze mbadde mbaliisa ng'oli ajja wano we yatwalira ku kyemisana nze nabaliisa watuliisa nange saamanya nti bane ndi ku mulamwa kadati guy olwo omusajja azimba lutindo era nalaba kwekukuutirizaako mulinga abanyumyanyumya nenga yiyi ange kiki ekigenda mu maaso anti jasi ndowooza yalaba omuko ng'ozze n'agamba kati wempita mu muko niyinza okwanguyirwa naye teyalina kyeyaŋŋamba nti simanyi naye engeri gye yalukaalukangamu obuntu bwobwo ndowooza ate nno tebyatwala nnaku mmeka zaabadde 3 naku 3 saakwanira mu muntu nabanga akkiriza nedda banene wankubadde speed yajja omulenzi oyo
ne mwogerako ne mukogera tiyagamba konti omuba omukubi oba akwagala oba ki ekigambo kye yayogera wabula nzijukira yangamba mbadde nga nkwepikira mbadde kwegamba nkwagala nnyo nze ndi faaniwo nnyo nga biri ku bya faani tebiri ku bya mukwano oba kitegeera kyentegeeza tisinga yajja direct nti nkwagala njagala obeere girlfriend wange oba mukazi wange kyandibadde omuntu akitegeera naye nga tosobola kubeera nga obadde faani wange ngamba onjagala nnyo bireetsemu noleka otandika okuntunuza mu kamera ng'omusirusiru wano we bali bakuweera bino ebintu nalaba mugenze mu bondi n'emmotoka bali bagikuweeraawo kati era nzirayo emabega nyondo nga ŋŋamba olwogayi akoze bwati ne bwati byonna nga biŋŋamba nga ŋŋamba naye njagala nsooke nkutwale muki gwembe byalinga byakupapa ebintu byenga bye mubibu nga byali kuba yabitadde ate kati sikyalina kyakukweka byalinga byakupapa naŋŋamba katugende mu bondi gayo agambye olonde byonna byokola ki byoyagala olonde emmotoka yonna gyosiimye era ejja kutuukako tojja kuteekamu yadde simanya 5 diramu simanya biki ejja kutuukako e Kampala direct bagiteekako amannya goosa ne mugamba okulonda obulonzi emmotoka sikiinaako buzibu ng'ebiseera nga time eyo sinalaba that guy ebimuli esooka nonda lebo BMW nedda no fe abakazi tuliwo kuweebwa era omukazi yenna ataweebwa aliko ekizibu ogaana bugaanyi naye nga omukazi aweebwa ssente aweebwa ebikalu aweebwa omukwano abaawo kwagalwa ffe tetulina na kumenyeka nnyo no kyekitumenyesa omukazi talina kumenyeka nnyo kyekugamba kiriwo ekiti nti okola naye kyentegeeza ababitegeera ama mubitegeera abakazi tetuliiwo si nze mbyetaaga ennyo by the way nze seetaaga bintu byammwe nze basajja mmwe mwefuge saagala bintu byammwe ekisooka nze nina ebyange ng'omuntu nze siri ku pressure y'abasajja actually siriiko okugwa mulavu kirala wayolabika ku bba wange wali omulabyeko zimanyi ubeera mu basajja mubeera mu kaseera basajja katulagaga nti yo mikwano gyange omusajja nze omuntu omukulu omulungi nga olwo kati nkugambe mbuki oyina omusajja wenkalakalira oyagala nkugambe mbuki anti tunula mu kamera obagaye nti gwena omusajja wenkalakalira wammanze kamba buli kaseera surprise ye lwaki gwe nze mpeebwa buweebwa olw'ensonga ndiwo okuweebwa ekyo kyosagala nokyesibeko nnyo ndiwo okuweebwa so asiimye yenna nampa si kibi naye ate kyesaagala kwe kunteeka ku pressure y'okwagala okwagala okukake ng'ono Doni bani bamuyita Doni Fawz yes Doni Fawz nanga sente zo wazira bakonga ze mwezi lyo bakibasa sente zali mwezi mune zikunkumukana zali mu sente akoma zali zeno zimu sizimanyi yes sizimanyi nnyo manyize waffe eri Uganda ne dola kuba kigambibwa nti Namiiro bwe bakuwa sente olw'okwagala nnyo sente n'ebyamangu n'essimu nabagamba bayiga we tebantegeera butegeezi naye nze nabagamba nti kantwale bino nga bwe neerowooza emmotoka yammwe ey'omugisigazi no nsobola okuba nga nakategeera kubanga nkeekolera mmanyi bwe kabeera naye bagamba kati omusajja oyo okumanya nga ate munaku nnyo era mulekerawo okweyita amanya g'abaddoni nga temuli kubanga ekigambo ddoni kirala nnyo oba ozitowa nga tosobola kukaabira miliyoni 2 tosobola kukaabira iPhone zaali miliyoni 2 banze jjukira nali sizimanyi yes okuzibala kati ffe eri ewaffe gabaaga okitegeera teri mugagga akukuluma kyogamba mbugwe muli mutima olowooza lyo tutte kitono leka naawe kubasajja engeri bagabamu ebintu no oli waavangayo neyeeraga nti ayina mugire nga muddala sente bw'ajjanga mu maaso go n'agamba nze nina
wale bla 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 mugambe njaga kola video mukaaga mulundi gumu siku mubba abantu abasinga bajira nnyo omanyifa abayimbi batumanyira nnyo kansoge nkikunyonyole bulungi okitegeere abayimbi batumanyira nnyo batumanyira batya kimbuuze bamanyira batya batumanyira we bati wakulaba ng'oli muyimbi asooka nalowooza muyimbi yeetaaga emmotoka yeetaaga kukolera video promotion yeetaaga obulamu obulungi mupangirisiza ennyumba yes tubyagala naye si buli omuntu asobola obitukolera kubanga mu ddakiika ntono nnyo abikolayo ennaku ezo biri natandika okugamba ate kati amafuta gagenda embaala enziba nesikyagali naye mukola sente mbeka kitoyongerezaako nayogera ebigambo nga biyitirivu ebiti okitegeera so okwepika bino mbirabyeko mbimanyi teri kipya kyendabye teri kipya kyendaba kati ebisinga byonna mbirabyeko abasinga bajja nnyo mu bulamu bw'abasereebu ng'ebigendererwa byabwe birala naye mutusaasire naffe tuli bantu ekirala tuba n'omukwano ekyokusatu tuli bafumbi nakuba batuyisaamu amaaso Namiiro so tula amaka g'omuntu n'ofumba anti ensonga saagala ku papa saagala pressure nze mmanyi zaabu gwendimu okujjako oyo wuliriza alimpasa yalimanya ekituufu kya Namiiro naye mmwe abandaba muti mulisigala mugamba Namiiro oyo omwana yakuwadde ebirabo kyaka yakulamya omudde ekituufu yapapye nnyo mwana yinze kubulira amazima namugyeko ne interview nambulira amazima ne bonookola otya ojja mwagala ndowooza ekyenkugambye yakwagala nanti ate kati byampaka si byampaka ye omuntu ne baba akwagala nga esubi future girabamu ggwe future kijandabamu ye nga ye wabimubuuziza nabikunyonyola yagambye nti akulamu ebintu byo birungi alina byakulamu ebimaaso kati alina okuba omusajja omukkakkamu nze saagala kumpapirako jangu ng'oli muntu mukkakkamu nnyo oyogera ebigambo byo nga omuntu asobola biwuliriza ng'omukyala so sigamba kati genkulabe jangu tugende mbuliri teri ayinza naye bikola newaaba omukyala newe baba bannaffe bano ababeera ku street nabo era tebeetaaga kukwata bubi omukyala yeetaaga okukwatibwa mu ngeri ennungi Namiiro bino ebigambibwa nti olimu omuze gw'obubbi nti wabbye sente obusente butono nobba obusente bw'omusajja n'ogenda ng'odduka nabwo bukutwaza ku poliisi kitegeeza ki kirekawo erinnya Namiiro brand Namiiro ng'oli mu bintu ebiti abantu bagamba nti osobola okubba obusente miliyoni 2 nabagambye mumpe bino nga weneerowooza saabibbye kuba bennyini baabaddewo kyekyali kikuddusa kamera nazikoowa nakoowa kamera ate gyo tegyalina misinde adduka atyo bakazi badduka abantu badduka wano emisinde nga alina kyakoze zolwo nadduka siina kyenakola wabula nze ku byonna kale bino babasooka okuwa kyekyali kisinza okukubako nogamba akansooke nziruke nekino nze bankwase ebbaasa nina gwe nakaka nti gyenkwase esimu yali kikaki iPhone 14 ne bagikwasa Pro Max simanya Pro Max ekirooto kyo kyali kikakwata kwa iPhone ezo tuzikutte simpya kati lwaki wala wabiraba n'omegerera sobola obbigabirako benasanga ewaffe musinga bakuwa miliyoni 2 wandinsanze eri gyensula andikugambye joshi divoshi wadize netulya netukowa bukoyi ate ekisooka siina gwe nakaka kumpa bintu ebyo nze nali wange ne bankubira jangu ne baŋŋamba bye baŋŋamba oyo Nyondo Nyondo media nenga Nyondo yeetereze kino ekintu kino kikulekawa nga brand Namiiro ng'omuntu nze nowe neeraba sina nsobi gye nakoze kubanga era olaba ne ku comments abantu ze bawandiika naye abalimu abagamba nti wali obbye sente z'omusajja
abo babeeramu nga bannugu si buli omuntu asobola kuba naye bazimuwa tayinza zirekawo omanyi nga tonaba commentinga soka neweteeka mu ngatto z'oyo omuntu gw'okommentingako ti banayinze nalumonde waabwe olwo singa nze gwe baziwadde kathe waabwe singa nze gwe baziwadde nandikoze eki ekisooka lwakuba nze kati mbirabyeko naye ekisooka nze kyenninza okugamba abo asooka kuwunga ekintu kino kirekawa brand Namiiro asigala nga bw'ali talina kyakyuseeko yadde n'akatini ki ekyasinza okutokyalinga mu mbeera eno yonna kunswaza wangi kunswaza saagala kuswala obulamu bwange bwonna kyakuweebudde ekitiibwa kyo kyampeebudde nalabisenga omuntu atategeerekeka nzigula nina bazadde bange na mama wange taata wange abekireka amasaala nakaye ne bazanye Francis nina baganda bange nina abenganda nina famire nene nnyo endi ku mutwe bweti nga buli lwerowooza ku Racheal Namiiro baba balina kye bansuubiramu oli wava erinnya lino terizimbika divorce nkitegeera erinnya zibu nnyo erinnya terizimbika okeera ku makya n'oyimba bangi bayimba divorce naye nga abantu tebabawanga ku matu tebabawulirizangako tebaagala na kumanya bye bayimba naye nga nabo bayimba okitegeera ne babeerawo ne balabirira famire zaabwe yadde si bamaanyi naye bwe bukya ku makya Namiiro n'ovaayo n'osawundinga nti Racheal Namiiro ng'omuntu akuwulira n'ennyimba zazimanyi ng'era akwagala nga ne feesi agimanyi ebintu ebisinga okuba ebizibu naye bwe bukya ku makya olina tandika okwonoona erinnya lyo olinayonoona erinnya lyo divorce ekintu ekyo kiruma kirungi ekyo kigenda kuggwa zirizonyiwa kawala ako bannange ziringa zonyiwa kigenda kuggwa ekyo tewali kitaggwa Namiiro tewali kitaggwa muganda wange just akaseera buseera wakati essaawa zino tetumanyi kiddako kyekiddako Namiiro omuwala newali netondera siri musonyiwa owanyondo omuwala wenyondo siri musonyiwa kukyankoze nawe kikola otya mukazi munno lwakuba gwe oyagala content oyagala byakulaga bantu oyagala kufuna ba subscribers ba viewers n'okwata erinnya lya muno n'olisaaba ettosi kuba buli lwenscrollinga bwenti neeraba abafamire bakubiddeko ku bigenda mu maaso n'okubuuza ki ekigenda mu maaso gye wagenda waliwo abankubidde ne mbabuzaabuza ne mbagamba si byamaanyi kubanga we baatiiridde waliwo babadde bansibidde nga balowooza basi kati olwosinga ddala saabadde na muntu annyamba singa sajjira mu kampuni nnungi ng'esobola okufaayo nalabye n'omukyala wa GICC Jackie era ye yandeeta eyakujje ku poliisi yanzije ne ku poliisi naye ng'omanyi ebbanga omanyi bw'oyingira mu kkomera newoomalayo 1 hour okyuka langi osiiwuuka ofaanana bulala okyuka mu 1 hour
dakiika emwe maloko essaawa emwe maloko okukyusa. Ekisooka sigamba nti ndi mu nsi yange. Bano abantu beno tebamanyi Luzungu. Bakunnyonnyola Oluzungu lwabwe lwa biraka nnyo. Tobagambe nti nzisabbye natutte butwazi. Oluusi tomanyi nawe oyinza kinnyonnyola mu Luzungu. Katwawe nagenda ku poliisi. Bantwala nga bwe nali mu kateeteeyi kange. Essinga nnyingi. Obunyogovu nga buyitirivu. Ffe waffe Uganda kankyogere nabo ento. Teri nnyo bunyogovu buli eno. Era n'abali eno ndowooza basobola okunjulira. Era mbeerawo ne ŋŋamba bakadaama be basibira eno. Bambi bandiyambiddwa nga mu bwangu. Ne badda ewaka. Kubanga bayita mu kusoomoozebwa kwe nayiseemu awa emu. Olwo ate abamala ebbanga nga bali mu kkomera. Nga babasibye bakazi battu abasajja battu. Ne babonaabona. Okitegeera kye nnyonnyola nti omuwala oyo yankoze bubi nnyo. Era nsaba Katonda lwakuba ndi mukyala mukkakkamu yadde ndi mulalu nnyo. Bwe bituuka mu bintu eby'ekitiibwa oba ebitali bya ddalu mba mukyala mukkakkamu nnyo. Singa si ki nandibadde nalwanaganye n'omukazi oyo. Nyondo. Omuwala oyo Nyondo media, sa Nyondo media. Naye wekkakkanya ng'omuntu ekisooka n'okola violence nakyo kibi. Basobolera okuzzaayo ate awo obozizza musango muki mulala. Naye kansabe Katonda ngume nti teri mbeera etaggwawo. Kijja kumala kiggwe. To Racheal Namiiro fans out there abatulaba essaawa zino bekyakutteko famire ya Racheal Namiiro n'enganda n'abawagizi mu nsi yonna bigambo ki by'oyinza obbagamba mu kaseera kano nga bakwegesa amaaso? Basaba bongera okumbeererawo bange embeera tennaba kubeera nnyangu paka nga nzizeeyo waffe. Tomanyi ate era omuwala oyo Nyondo ayinza era okutandikira olutalo luki olulala. Kuba buli lwe mulaba ku gundi ku midiya ye ndaba buli ssaawa apika. Yes. Nalabye aleese simanyi oba oyo omukyala sengawo bya ddala. Waliwo omukyala gwe nalabye gwe baleese nti senga wa Namiiro ayogedde. Simanya basiramu wamu. Tuli baka tuli kyewaffe. Omukyala omumanyi? Omukyala simumanyi. Si senga wange. Simumanyi, siina senga wange ali eno Dubai. Baffe babeera eri waffe mu byalo. Kyaddondo. Kalagi. Tuffe tuli be Kalagi bweyo waffe. So kati oyo omukyala simanyi lwakuba nti teyanvumye. Era sijja kumutambaala nnyo. Naye abakunvuma kwogera bigambo by'atamanyi badde nja muswaza. Okitegedde kati saakuyisaamu mukazi mukulu maaso. So njagala nkireke awo mu bbanga. Nalabye muganda wange bwe tuva ku kyalo kyekimu Edimezaaya nga kuwolereza n'agamba naye yanyiize nnyo. N'agamba mwanyaze Namiiro tumuyinza mukola kintu bwe kityo wabirabye. Ndi musanyufu nnyo ku lw'omwami oyo. Bangi waliwo abangi era abavuddeyo nga bayogera ku nsonga eyo. Ng'era baalabye amazima agakirimu. Naye okusinga nja kwebaza Mezaaya. Webale nnyo okunnwanirira. Yabaddewo nnyo nadde nasikisuubira. N'ekirungi amazima go geeyoleka. Era singa tegabadde mazima osanga naye yandinvumye oba yandiyogedde ku lw'okusinziira ku kikyalabye. Naye yayogedde ebituufu byabyo nga bwe byabadde. Olwo nga wakafuluma mu kkomera awo ng'olina ono mukyala owajje ICC Jakijana. Yakugamba ki? Kuba ndaba yakutaasa n'akujja mu kkomera. Nze ogamba Anti Jana? Jackie. Okay, Jakijana yanzijayo
ne mubuulira story nga bwebadde cause we byali byapeninga teyaliiwo okitegeera nangamba naye ate Fauzi sa Fauzi bamukwano okitegeera teyandikoze kintu bwe kityo kuba olaba wano mu UAE bano abaana bakolagana abantu bakolagana kampuni ya gundi ekolagana neyono bano ne bagenda bano ne balya ku mmere yoli kugamba balina engeri bakwataganamu nga bo kati beemanyi bo nga baabo so yamugee singa ensonga wazindeetera noŋŋamba omuyimbi waakoze bwati ne bwati okitegeera singa bakwata omuyimbi wange okunswaza n'omutwala kuki poliisi yes era naye yalinga ayagala okwonoona erinnya lya munne okitegeera bado osobola kukwata muyimbi wa munno gogooza mbu gwe omwegombye ennyo nga si gwe omuleese lwaki si ye yandeeta aba yali aneegomba nnyo okitegeera kusinga okutta erinnya lya munne so yamugambye singa waŋŋamba okitegeera nonga Namiiro akoze bwati ne bwati oba agenze ne sente zange bweziti ne bweziti oba mbadde nkoze bwenti ne bwenti suubira nti omukyalo oyo yandiganye okumuwuliriza naye yagenda kuleeta Banyondo media batunuzaamu kamera mbuye ebintu bye sima bigwera mawulire yensonga lwaki omukolo bagukolera mawulire baba balekawo obujulizi kyeneebuuza omanyi abantu abamu okutegeera kwabwe kutono sibavumye n'ekyo ekyo ekituufu ebintu byonna bye yakoze bw'ajja n'akwetondera osobola okukkiriza ani nga kubona nga ani aneetondera nayogeddeko naye oyo omukulu Don Fauzi n'agamba nti ye ali redde ku kyonna ekigenda okujja kuba akwetaaga tatawaana abakazi tuli bangi oba abawala tuli bangi ayagala gwe uliriza omuntu gw'oyagala tomukolako bintu bya kisiru ng'ebyo anze Namiiro atawo sinnatuukawo mukwano grade gye ndiko ndala nnyo kyenjagala osooka omanyi woba wajja n'oyolesa busiru anti nange nyiiga goloza nsinyiga waba yajja n'ayolesa busiru ebintu byabyemalirire mu busiru bwe okitegeera singa yajja mu buntu nansaba nga bwanjagala of course tukwanibwa ekyo kugamba ekyo weekiri omukazi aliwo okukwanibwa aliwo okuweebwa aliwo okwagalwa bintu ebyo nkyesibako nnyo kubanza empeebwa nnyo era ebyo ebyo butono bakyakuwa nze bakyampa naye bakuwa odduka buddusi misinde yakola byakulabisa naye byenfunyeeko nga siri mu kamera ate nabyo bingi okitegeera so tuliwo okuweebwa okitegeera so kati ye wadda mu ebyo ne wajja nga akuba amavivi ku ttaka ne wannumba e Kampala ewaffe Uganda tagenda kundabako agenda kujja kubanga agenda linnya wolinya lwoti n'ategeera nti olinnyiwe anti kati ate eri ewaffe nina olukusa olukubira poliisi eno siina olw'ensonga tomanyiyo nnyo simanyiyo nnyo ate ye yansingayo kati ate eri ewaffe connection z'abasirikale zaate nina nnyingi kati ate kijja kummalira nja kubira abapoliisi bange mbagamba omusajja neesibako ali bwati ne batatwaga omusango okwesiba ku muntu ate bwakwasiba ku mulungi nti akwagala anti nze saagala kati engeri gye saagala akireke akome n'eno tantambaala abawala bangi nnyo waliwo abamwegombye abamwagala bagende n'oyo oba agende nabo lwaki neesibako ndi mwana wa nnyina wangi talina kwesibako talina kuneesibako kubanga tewali kitugatta nze naye tewali kitugatta akwesonyiwe aneesonyiwe neesonyiwa Don Fauzi neesonyiwa funa banna abalala b'oba oyagala Nyondo ajja kuleetera ebirabo ebirala Nyondo nno kyeyandikoze oyo omuwala simanyi na kumanya bambi erudda ate mukwatibwa ekisa yandiyize okubeera professional mu mulimu gwakola ola naffe wagenza olaba nga tali professional tali kyekiraga ku bye yakoze tosobola kukola bintu bya kisiru ng'ebyo nze kyemmanyi osooka kutegeeza muntu n'omukubira n'omuganga tonamutunuzaamu kamera osooka namubuuza okitegeera osooka mubuuza n'omugaba naye nina bwekiti naye okkiriza nkole bwenti kuba mba nfunamu kati nze ntunulamu ne ŋŋamba okay woba ofunamu kale funamu kikole we kiba kikola ki kikuyamu ne gwe ova eno otandika kutunuza munno mu kamera olina amagezi
kibiina kati bwe tutuuse ebintu byose byangu naye Racheal Namiiro muwulidde side ye okuva jjo mumumbuuza ne lulimu amumbuuza gwabeera naye side ye alowooza ki abyogerako ki wano we mujja amazima wo kati wali walala tewali amwogerera mbadde sobola kujja kumwogerera kasa yatubuulidde n'ebyatuukawo n'ebyabaddewo n'ebyayiseemu okutuuka ku lunaku luno olwaleero kikutokyalinze nnyo kino nnyo sikirabangako nze sisibwangako obulamu bwange bwonna ekirala neewala nnyo emisango oba neewala nnyo okubeera mu buvuyo kyovula nze newabeera ebireekaana sibaawo njagala nnyo okubeera mu life eri simple njagala nnyo okubeera ewantu nga wasirifu oluusi ndaba muvi zange saagala bintu bindeekaanira ekirala saagala pressure kitu ekyo kyanyiizizza nnyo onteeka otya kunninga mukkirize nze bampemu akange simanga obusente bwange nange mbukoleredde wano ndi ku bizinesi omwana yagambye eki nanyiize nnyo era buna bunaayitira mu nsonyiwe pozi ngo nzije mu kamera nange nyiiga siri muntu ndi muntu ate nova mu kamera osungu tukakkanirira ate wagala kunyiga bunyiizi nze sinze nabikoze yangu omalirize ngende nange ng'omuntu nkoowa ate nekyaye nnyo tuyasaana kwogera ku abo bantu bantamye bantuuse bandi wano nawe newo baggwe buterefu ku celebrity track atambudde ne Racheal Namiiro munyiivu nnyo naye era tasobola kunyiigira nze osobola kunyiigira nze yali agenda obeera omukodo anti wali ogambye mbuze musajja yayitayinza gwe wali asikaali va nga tuva waka waliridda nga bino byonna bintuukako ate nze namanya omukulu waba ya surprisinga saamanya tolaba tewankuuma bulungi nedda gwe nali nkuumye nasigala mu mulyango n'ayita manju ye wayitawo okufuluma by the way era mu mulyango gw'emiryango saakulabako kuba ffe twali security yali entagala kitegeeza security teyanywera oba neewuunya n'okwewuunya mbw omuntu ngenda olaba nange emberala ku mutimbagano ate wabinkweka tewaŋŋamba kyali kyolwo olaba wetwamala okulya breakfast nenzirayo mu room kati awo nyondo we yankubirira essimu nga ngamba oliwa njagala kubuuzaako bikyangojja biki ngamba simanyi okweyisa bubi ku bantu that is not my nature it is not ngezaako nnyo okubeera nga socializinga n'abantu okitegeera naye kati anazisaayo n'oluzungu lwange ndaba kati wano wetutuuse ate obusungu bwe buninnya oluzungu lujja lukakwangenza olaba oluzungu tanso kubanga luvaayo awo bwonyiga oyogera oluzungu lwekyo nvaako nzibulabe wano ojagala kwesonyiwa ku celebrity track tubadde ne Racheal Namiiro kutegeeza nti this show is proudly sponsored by JICC Service LLCDXB muganda wange agala okukola visa ayagala okukola processing ku visa okujja okulambula UAE okulambula ebintu ebyobulambuzi ebyenjawulo nagambye nti bulijjo mbere ewaka ne bagamba nti waliwo amazzi agazina nga bakubira endongo wali ku kizimbe ekiwanvu kisinga obuwanvu mu nsi yonna waliwo gye bayita museum of the future Miracle Garden ne desert safari bemulanga beesibye ebintu ku mutwe ne batula ku bipiki kasente katono nnyo just kuba kunamba eri wansi mu kabox awo ojja kuba otukira naffe aba GICC naye omwana ng'oli nga yakujja kukola mu kiyumba naye nga ekampani yo kerina okumanya nti ali wano tulina omulondola tumanye waakolera n'okuteeka maka amateeketeeke va ku bino bye batwala olina akasuka erinawe kuba esimu alaala yalla no GICC si bwe bakola ndowooza mwalabyeko ku mboozi ya Ajara ayina obujuzi bweyatuwadde ku kampani eno at least kubamu kubayitire mu kampani eno just bwolina okwesiga enamba y'essimu eri wansi awo gyolabako plus 971 wansi wa logo ya GICC ojja kuba ogikubako bulungi nnyo bw'otuukirire awo mukyala Jack Jana tiimu GICC agamba atya Oscar Bobby agamba atya Derek agamba atya mwana mulenzi Katsi agamba atya Jojo Alia bonna bali awo abaana b'amaanyi nnyo nakyali wange Derek erakedde mu mwoyo simanyi neja abadansi je yonge sale kutte waggulu ne wansinge ne ngabo omwana oyo yalokoka ddi mwana gwe walokoka ddi gwe Derek okujjako okuleetera ono yaye mu Dubai
Abantu sajja bonna balokole. Nenga we wati tukwataganya fenna timu nene nnyo egenda okuyambako okulabika nti olambula UAE mu bulungi obw'ekitalo. Namiiro nga tumaliriza obugambo bwoyinza okuweza batulaba. N'akayimba kangenda olekera omusajja oyo. Bakayita batya? Bakayita Class. Kagamba. Naye weekaza bannanga abakazi tulabye n'atasaana naye nayita I love you n'omutunulira tosobola yadde okulabirira enjala zange kyokka weepika kati andise ki yetunulire ansuzewa girasi yange kususse nnyo. Get serious, find your level. Hey! Come on, boy. Towakana eno guredi kususeko. Nze sigeze sana ye wakina sizo. Future yangu okugitanze nfirawo. Towakana eno kirase kususse nnyo. Kino kireka wa Doni waffe Don Fawz. Akayimba ndowooza okawulidde kamutulemu akawulirize bulungi agendene ku YouTube yange Racheal Namiiro ate ayongerere ddala okunjagala nga faani bakwagala ebirala ebyo mukwano bambi tatawaana siri mu mudu edda mu mukwano gwa Doni Fawz wefuge. Okay, powered by JICC mbasibulidde wano mbere bulungi tukwatagane omulundi oguddako tuli mu UAE ekibuga ekibayita Sharjah mu tusizido nako olwaleero tubadde nnyo mu Dubai katujje tuzeko wano Sharjah ebintu bitambula bitya n'abasuubuzi b'e Uganda bajja nnyo wano mu Sharjah okusobola ebintu mumanyiwo nnyo mu tusinzidde ndiniro Racheal Namiiro tukyali wano esawa nabo tunaba tukomawo Uganda tubategeeza nti tukomawo ate musimbe ebitooke abayimbi abagenda okuyimba ekivulu eky'amaanyi bakomawo ku lunaku olwo tunaba tubagambye mbere bulungi mwera.